aliwo era agenda okubeerawo emirembe gyonna. Twagala okumwebaza ku lw'omukisa gw'atuwadde bw'atuleseewo nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga tatulese ffekka, naye tumwebaza kubanga atukuumye, tumwebaza kubanga atulabiridde, tumwebaza kubanga abadde wamu naffe. Nina okukkiriza n'obukakafu nti ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe, Mukama ajja kutuwanirira, Mukama ajja kutuwa amaanyi, Mukama ajja kutuwanguza. Tukuleetedde ebigambo by'omusana, era ebbanga lye tumaze nga tuyiga ebigambo bino omusana gukwakidde, kubanga ekigambo kya Katonda gwe musana eri ensi. Ekyo twetaaga okuba nakyo mu bulamu, ensi bw'eba enaatereera, ensi bw'eba enaaba n'emirembe, ensi bw'eba enaaba n'essuubi. Kyenva nkusaba muganda wange ne mwannyinaze, ebigambo ebikiyigirizibwamu obunyweze, amazima gonna ge tuyizeeko, nsaba Mukama akusaasire oganyweze era ogategeere mu ggwe, ganywezebwe emirembe gyonna. Ekisinga obukulu kusalawo kugagoberera, si kugawulira buwulizi, si kugalowoozaako bulowooza. Temubeera bawulizi ba kigambo, naye mubeera abo abakigoberera era abaagala okukitambuliramu. Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze, tobeera buwulizi wa kigambo. Ebyawandiikwa bitugamba tukigoberere. Tambulira mu kigambo kya Katonda, kubanga abo abakitambuliramu balina essuubi ly'obulamu. Weebale okuyiga wamu nange, n'olwaleero tugenda kuyigira wamu nga twongereza ku kyokuyiga kyaffe kye twayize ekyayogedde ku ntikko y'omusana, era ng'olwaleero tugenda kwogera ku kitundu ekyokubiri eky'entikko y'omusana. Olunaku omusana gwonna gwe twogerako ne gugenda okwanjuluzibwa eri ensi nga gwakufuga mirembe na mirembe. Katusabe. Weebale Yesu kubanga oli naffe. Mwoyo Mutukuvu yawandiisa ekigambo kino kajja atulungamya atuyigiriza, tugeziwaze mu byonna obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekisuubizo ekisinga obukulu kye njagala okujjukiza ekyayogerwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e14 olunyiriri olwokusatu, agamba nti era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere. Yesu Kristo yagenda kuteekateeka bifo. Yajja omulundi ogusooka okufa atununule emwoyo eyayina amaanyi ag'okufa, eyayina amaanyi ag'obulumi nga ye Setaani. Ebyawandiikwa ebigamba. Era Yesu bw'atyo bwe yawangula Setaani ku musaalaba e Gologoosa, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino n'asinga. Obuwanguzi bwe tebwali bubwe yekka, naye obuwanguzi bwe bwali bwaffe. Bwe yalinnya mu ggulu, kati n'agenda otuteekerateekera ebifo, ng'amaze okukakasa nti amaze okutunula okuva mu maanyi g'ekibi, kati n'agenda ateeketeeke ebifo. Kyava asuubiza nti ndikomawo nate. Okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri kukakafu, kubanga ekisuubizo kyaviira ddala mu kamwa ke. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze nti wano we tuli si bwe butuuliro bwaffe, wano we tuli si we waffe. Mu nsi mwe tuli n'embeera egyetoolodde, kabonero akalaga nti twawambibwa, kabonero akalaga nti tuli mu ekizayiro, kabonero akalaga nti wano si we waffe, tulina we tulaga. Bafilipi essuula 3 olunyiriri olwabiri agamba, kubanga ffe waffe mu ggulu gye tulindiira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo. Ewaffe mu ggulu eyo gye tulindiira omulokozi okuvaayo. Basoma ne bannyabo mwenna abawulira ebigambo bino, tuli ku nsi naye tuli bayise. Kino si kifo kya kubeerako lubeerera, kubanga n'okufa kutufa. Kino si kifo kya kubeerako lubeerera, kyova okola ebintu nga bya kiseera buseera. Kino si kifo kya kubeerako lubeerera, y'ensonga lwaki ebintu byonna bye tukola si bikakafu. Tetunaabinyweza, tetunaaba nabyo, tetunaayimirira nabyo emirembe n'emirembe. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, buno si butuuliro bwaffe. Ewaffe mu ggulu gye tulindiira obulokozi okuva, wano tuli bayise. Mukama waffe Yesu Kristo gye yalaga okututeekerateekera ebifo, eyo yeeka. Era gye tulindiira okudda mu kiseera mpaawo kaaga, muganda wange ne mwannyinaze. Ntwala ekyokulabirako ky'abatukuvu abaatambula nga beesiga Katonda, abasangibwe mu Bwebbulaniya essuula y'e11, ayogera ku Nuuwa, n'ayogera ku Musa, n'ayogera ku Enoka, n'ayogera ku Yusufu, n'ayogera ku Dawudi,
n'ayogera ne ku basajja abalala aboogerwako mu byawandiikibwa, abaali abeesigwa, baali abatuukirivu, abaayimirira wamu ne Katonda. Abasajja abo bonna nga kwogase ne Ibulayimu jjajja waffe abakkiriza n'abalala bonna, Bayibuli erina ebigambo byeboogerako. Ebigambo ebyo bye bimu njagala naawe obinyweze muganda wange ne mwannyinaze. Ebbulaniya essula 11 onyero 13 agamba bw'ati: abo bonna baafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa, naye nga babirengerera wala, era nga babiramusa, era nga baatulanga bagenyi era abatambuze ku nsi. Olw'14, kubanga aboogera bwe batyo boolesa nga banoonya ensi ey'obutaka. Singa bajjukira ensi gye baavaamu bandibadde n'ebbanga okuddayo, naye kaakano beegomba ensi esinga obulungi y'ey'omu ggulu. Katonda kyava alema okukwatibwa ensonyi ku lwabo okuyitibwanga Katonda waabwe, kubanga yabateekerateekera ekibuga. N'abasajja bonna abaafa, ebyawandiikibwa bigamba nti abo bonna baafa nga tebaweereddwa byasuubizibwa, naye nga babirengerera wala, nga babiramusa. Baali mu nsi muno naye nga balaga nga bagenyi, baali mu nsi muno nga balaga nti batambuze. Tuli batambuze, tuli bagenyi, essaawa yonna tukyaluka, tuli batambuze, essaawa yonna tutuuka gye tulaga. Bassebo ne bannyabo, tuli mu lugendo, twolekera bwakabaka bwa Katonda, twolekera Kanani kya mu ggulu. Weegatte ku nze tutambule olugendo luno olugenda e Kanani. Eno ensi si butuuliro bwaffe, eno ensi si y'essuubi lyaffe, eno ensi si bwe buwanguzi bwaffe. Wana wali amaziga, wana wali okukaaba, wana wali okufiirwa, wana wali okulumwa, wana wali covid, wana wali kolera, awali entalo, ebyokulwanisa namuzisa. Ani ayagalawo? Eno ensi si kifo kya kutebenkeramu. Ne bajjajjaffe agambye nti baali bagenyi wano, era n'agamba nti bano baayatulanga boogera nga beegomba ensi esinga obulungi. Eyo ensi nange gye neegomba, gye nsaba naawe weegombe. Agambye nti nga boogemba eggulu, nga beegomba ekibuga Katonda kye yabateekerateekera. Katonda ateekeddeteekedde ekibuga bassebo ne bannyabo. Katonda ateekeddeteekedde ensi empya. Katonda ateekeddeteekedde ensi ey'omu ggulu gye tugenda okubeera emirembe n'emirembe mu ssanyu n'okuwangula. Nsaba weegatte ku bajjajja baffe bano abaafa, abalindirira olunaku olumu ne bagenda okukwasibwa ebyasuubizibwa. Nabategeeza bwe nali nsomesa wano ne mbagamba nti abaafa bali mu ntaana zaabwe, baafa nabo tebabikutteeko, naye nga babisuubira nti bijja mu maaso. Yesu Kristo bw'alidde omulundi ogwokubiri, nga bwe twayiza olunaku olwajjo, agenda kubazuukiza okubatuusa mu nsi eyo gye baafa nga baluubirira. Muganda wange ne mwannyinaze, amaka gano ge twesunga ffenna. Mu Baluumi essula ey'omunaana olunyiriri olw'22 n'olw'23 agamba, kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era nga birumirwa wamu okutuusa kaakano, era si ekyo kyokka, naye era naffe abalina ebibala ebibereberye eby'omwoyo, naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana, kwe kununulibwa kw'omubiri gwaffe. Bassebo ne bannyabo, tusinda. Ebitonde byonna birumwa. Obugabi obuli mu nsiko busiba empologoma zibufubutula. Ebitonde mu mazzi birwala bifa. Emiti gikala gisaanawo. Ensolo zittibwa ne zisaddaakibwa. Ebitonde byonna bisinda. Ebitonde byonna birumwa. Agambye nti naffe abantu, naffe tusinda, naffe tulumwa. Tulindirirwa okusumululwa okuva mu nsi ey'amaziga. Tulindirira okusumululwa okuva mu nsi ey'okukaaba. Tulindirira okusumululwa okuva mu nsi eriko obukyayi, teri akwagala, teri akufaako, buli omu yakusindiikiriza eri. Amaka gaafa, omusajja yayonooneka n'ebintu ebirala. Tulindirira okununulibwa kw'abaana ba Katonda. Tulindirira okuzibwa obujja. Tulindirira okuwangula. Tulindirira essuubi. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, njagala okutegeeza ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'amaanyi ge, naawe olindira okuteebwa kuno. Oli eyo olina ennaku, oli eyo oli mu kunyigirizibwa, oli eyo emirembe gikuweddeko, ensi ekufunziriza mu kasonda, ensi ekusibye, ensi ekutaddeko enjegere. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ffenna tulindirira okusumululwa. Olunaku lumu tugenda kusumululwa, olunaku lumu tugenda kuteebwa,
olunaku lumu tugenda kugibwa mu mazika, olunaku lumu tugenda kugibwa mu biboobe, olunaku lumu tugenda kuva mu nsi eno ey'ekibi tutuuke mu maka gaffe ag'eggulu, omusana gulyoke gwake nga guli ku ntikko yaagwo ate nga gwa mirembe na mirembe. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino n'ebitonde byonna bisinda, n'ebitonde byonna birumwa, naye nga birindiira okusumululwa. Munnange n'abafu abaafa nabo lyessuubi lye limu lye balina. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu ku Bikulu Essula 14:13 nga lyogera nti wandiika baweereddwa omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe okutanula leero. Lwaki? Ng'ayogera omwoyo bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa bye bigenda nabo. Kaakati n'abafu abafiira mu Yesu Kristo baweereddwa omukisa. Badde okimanyi tebaweereddwa omukisa? Abafu abafiira mu Yesu Kristo n'abafu abafiira mu Yesu balina kye balindirira. Munnange balina essuubi. Abakkiriza Yesu balina essuubi. Tinewankubadde nga baafa ebyawandiikibwa bigambye nti balina omukisa, kubanga ebikolwa ebigenda nabo bye biweesa Katonda ekitiibwa. Abafu balindirira. Bajjajjaffe abaafa abatuukirivu balindirira. Naffe abali ku nsi tusibiddwa naye tulindirira. Buli muntu yenna alindirira. Amaka gaffe tegali wano, amaka gaffe muganda wange ne mwannyinaze gali mu ggulu. Ffenna tulindirira omutuukirivu okuvaayo, omulokozi waffe Yesu Kristo. Olw'okuba tulindirira amaka ag'eggulu, ng'ensi eno etubonyaabonya n'okufa tufa, naye ne muntana tufa n'essuubi. Lwaki tufa n'essuubi? Kubanga oyo agenda okuva mu ggulu alina bino ku Bikulu Essula 1:18. Era omulamu, era nali nfudde, era ndi mulamu emirembe n'emirembe, nina ebisumuluzo by'okufa n'ebyamagombe. Yesu alina ebisumuluzo by'okufa n'ebyamagombe. Muganda wange ne mwannyinaze awulira era alaba ebigambo bino, oyo gwe tulindirira okujja, Kristo Yesu eyatusuubiza, alina ebisumuluzo by'okufa n'ebyamagombe. Ebisumuluzo by'okufa tebiri na maama wo, ebisumuluzo by'okufa tebiri na taata wo, ebisumuluzo by'okufa tebiri na mukulembeze wa ddiini yo, ebisumuluzo by'okufa tebiri mu kintu kyonna kirala. Yesu yekka ye yali omulamu, n'afa n'amala n'azuukira, kati mulamu mirembe na mirembe. Kyava ayinza okuggulawo entaana ez'abo bonna abaafa nga balina essuubi erimulindirira. Kyenva njagala okugumya newankubadde ng'okufa bwe kuli, naye tufe nga tulina essuubi mu Yesu Kristo, tujja kuba balamu, kubanga yalina ebisumuluzo yekka ebiggula amagombe. Kati gwe atamukkirizaanga, atawangayo obulamu bwe kumukkiriza, atasalangawo okubatizibwa, atakkiriza kutambulira mu byayagala, ani agenda okukuggulira entaana? Ogenda kusigalayo. Yesu waalidda tewali bakuggulira ntaana kuvaayo kumusisinkana, olyoke osigaleyo okutuusa ku kyengenda okwogerako mu maaso awo, lw'olivaayo ng'ovaayo kwokebwa. Olw'ensonga eyo muganda wange ne mwannyinaze, Yesu Kristo bw'alidde omulundi ogwokubiri, eno ensi gy'olabako n'amaaso yonna egenda kusirika eggweewo, kubanga omuliro gwe gugenda okutereeza ensi eno gulyoke guteekawo ekifo eky'okuteekako empya. Peetero ekyokubiri Essula 3. Peetero ekyokubiri Essula 3 olunyiriri olw'omukaaga ngenda kusoma n'olw'ekkumi. Ensi ey'edda amazzi kyegaava gagisaanyawo n'ezikirira olw'omusanvu, naye eggulu eryakaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo biterekeddwa muliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikirira kw'abantu abatatya Katonda. Ensi eya Nuuwa yasaanyizibwawo n'amazzi. Eno ensi gy'olabako olwaleero n'eggulu ly'olabako olwaleero ly'ebbanga erikwetoolodde byo biterekeddwa muliro, egenda kulongoosebwa muliro. Omuliro ogwo gwe guterekeddwa ensi eno. Olunaku olw'omusango bwe lulituuka, okuzikirira kw'abatatya Katonda nga kutuuse, omuliro ogwo gugenda okuzikiriza abatatya Katonda, ng'omusango gumaze okusalibwa, gwe gugenda okulongoosa ensi eno gugiteeketeeke olw'okubeerako ensi empya. Kyava ayogera wano mu lunyiriri olw'ekkumi n'agamba, naye olunaku lwa Mukama waffe lujjanga mubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Ensi empya gye tulindirira n'eggulu erijja bigenda kubeerawo ku lunaku lwa nkomerero.
olunaku olw'omusango lwegugenda okuba nga gusaliddwa abatata Katonda omuliro gugenda okubookya okubazikiriza gwe gugenda okusirisa byonna n'okusaanuusa buli kantu waleme okubaawo akulimba ti Yesu agenda kujja ate osigale ng'okyalaba ekizimbe ky'emapeera mu Kampala ti Yesu agenda kujja osigale ng'okyagenda ebulemeezi ewammwe okubalabako. Yesu waalijja buli kyakolebwa kyonna buli kyabuwangwa kyonna buli kintu kyonna ekiri ku nsi kigenda kusirika kubanga ensi eno eterekeddwa muliro ku lunaku Mukama lwalizikiriza abo bonna abamujeemedde era abatatya Katonda. Kati omuliro gwe gugenda okulongoosa ensi eno di ku lunaku olw'enkomerero lwekyo ensi empya tennabaawo, empeera y'abatukuvu tennalabibwa, naye nze njagala nkiddemu ti ensi empya tennabaawo, empeera y'abatukuvu tennatuuka, naye ensi eno eterekeddwa muliro era egenda kusirikka ne byonna ebigirimu. Waliwo abantu abali mu nsi muno abalaba nga baatuuka dda mu nsi empya kubanga yazimba ennyumba emuyenga erimu ebisenge 50, erina oluggya lwa eka 5, kaakati ali mu bwakabaka bwe. Waliwo omuntu gwe njogera naye alowooza nti yatuuka dda mu nsi empya kubanga alina akawunti eriko billions of money, ng'alowooza yatuuka dda mu nsi empya kubanga yafumbirwa omusajja omunene mu gavumenti, ng'alowooza yatuuka dda mu nsi empya kubanga akuumibwa mundu na lead cars na patrol, alowooza yatuuka dda mu nsi empya kubanga atuuka ne ku president n'amusika mu ngalo. Nze nkutegeeza byonna ebiri ku nsi ensi empya byolowooza nti bya muwendo nnyo okusinga eyo egenda okujja byawandiikibwa bigambye biterekeddwa muliro. Nze kyenva nkuyita obeere mu abo abagenda okubeera abajulirwa Yesu Kristo bw'alidde omulundi ogwokubiri, abagenda okubeera mu kuzuukira okusooka kubanga okuzuukira okusooka kwe kuzuukira kw'abatuukirivu. Nziramu ekibuuzo ensi empya yakubaawo ddi? Mbannyonnyodde mu kiseera eky'enkomerero era nga bwe bityo bwe bigenda okutambula. Basessalonike ekisooka essula 4 mulira Bayibuli bw'egamba olunyiriri olw'13 paaka olw'17. Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyabo abeebaka mulemenga okunakuwala era ng'abalala abatalina ssuubi, kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira era Katonda alireetawo atya abeebaka ku bwa Yesu wamu naye. Kubanga ekyo tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo tetulisooka abeebaka. Kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, abaafiira mu Yesu be balisooka okuzuukira. Olwo naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeera naye ennaku zonna. Saagala mmwe obutategeera ebigambo bino. Yesu Kristo bw'alidde omulundi ogwokubiri ajja kuba azze kugaba mpeera. Ebyawandiikibwa bitugambye ne bwe tufiirwa tuleme okunakuwala ng'abatalina ssuubi. Lwaki? Kubanga abo abali mu ntaana si baakubeerayo kiseera kyonna, kubanga abo abali mu ntaana si baakubeerayo mirembe gyonna. Yesu Kristo bw'alidda ebyawandiikibwa bigambye abalamu tebagenda na kusooka beebaka kumanya. Abo abeebaka abali mu nfuufu y'ensi eno bebagenda okusooka okumanya ti Yesu akomyewo balyoke bazuukire. Setaani alwanisa nnyo ekigambo okuzuukira era tayagala bantu bategeere makulu ga kuzuukira, kubanga okuzuukira ly'essuubi ly'abatuukirivu. Kyava alimba abantu olwaleero mu njigiriza ez'amaddiini ag'ekikaafiiri mbw abafu bagenze mu ggulu, ate simanya bawoza misango, mbw ate simanya balina gye bali gye batambulira. Setaani asangulawo okuyigiriza kw'okuzuukira, kubanga bw'akuggyako okuyigiriza kw'okuzuukira tolina ssuubi. Bw'obanga bw'ofa ofuuka muzimu, bw'ofuuka emyoyo n'ebirala ne gitambula, tolina ssuubi lya nsi mpya, kubanga ensi empya egenda kugendamu bazuukiziddwa. Kati baba bagenda Yordani olwedde bali ne Yesu, abagenda okuzuukira bagenda kuvaawa? Yesu agenda kudda nabo ave nabo mu ggulu alyoke azuukize emibiri ateekemu, muve mu saakaasi atategeerekeka. Abafu baafiira ddala balindirira kuzuukira. Bayibuli egambye nti abaafa akagombe bwe kalivuga bagenda kuvaayo bambazibwe ogutafa. Si ekyo kyokka, olwo n'abalamu abalibeerawo nga Yesu ajja naye nga batuukirivu bamulindirira balyoke beegatte n'abafu abamaze okuzuukira bakole ekibinja kimu eky'abatukuvu
ekibinja ekyo mwe njagala obeere, ekibinja ekyo mwe muli ab'okuzuukira okw'olubereberye, abo balyoke bayambuke mu bbanga basinkane Yesu Kristo. Yesu bw'alidde omulundi ogwokubiri tagala na kutuuka ku nsi kuno, gwe yeetesitese okumubuuza ebibuuzo ng'oli ku nsi kuno owedde. Tagenda kulinnyawo kigere, agenda kutwala banunule. Nze nkusaba obeere ekitundu ku banunule, okkirize obulokozi bwe, okkirize okubatizibwa ng'onnyikibwa, okkirize okutambulira mu biragiro bye n'amateeka ge, okkirize omusana gwe tuyigiriza, obeere ku kibinja kyabo abanaazuukira omulundi ogusooka, abanaawulira Yesu ng'ajja balyoke bamwegatteko mu bbanga babeere naye emirembe n'emirembe. Yesu bw'alijja agenda kuŋŋaanya abatukuvu be, anti olwo abatwala mu nsi empya gye yabasuubiza, entikko y'omusana eryoke etuukirire. Mu kitabo kya Matayo essuula eya 34 olunyiriri, Matayo essuula ya 34, nsenyweko, Matayo 24 olunyiriri olwa 31. Katusome awo kale. Matayo 24 olwa 31 agamba bw'ati, wulira, agamba nti era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere, nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya, okuva ku nkomerero y'eggulu okutuusa ku nkomerero yaalyo. Agenda kutuma bamalayika be bakuŋŋaanye abalonde. Waliwo abeeraliikiridde, ate olwo abaafiira mu nnyanja, ate olwo abaaliibwa ensolo, ate olwo ttimba be yamira, ate olwo abataaziikibwa, ate olwo abo abali mu bbanga. Buli muntu yenna waali waafiiridde, malayika wa Katonda yalambawo. Era ku lunaku olw'okuzuukira ebyawandiikibwa bigambye alituma bamalayika be bakuŋŋaanye abalonde. Bassomo ne bannyabo beera ku abo bamalayika be banaakuŋŋaanya. Omanye abalonde bagenda kuŋŋaanyizibwa Yesu ng'azze, so si nti bakuŋŋaanyizibwa kati. Teri ali mu ggulu. Enjigiriza nti abantu bali mu ggulu olwaleero, njigiriza yagunjibwawo kuyamba abantu kubeera mu ssanyu nga bali ku nsi naye nga tebalina ssuubi lya kuzuukira. Enjigiriza ya busamize, ya bukafiiri, nti abafu bategeera. Newankubadde ng'ogamba nti bali mu ggulu, eggulu terikuwonya, terifuula kyokkiriza kuba busamize. Ebyawandiikibwa bigambye bamalayika bagenda kuŋŋaanya. Onaabeerako abo banaakuŋŋaanyizibwa. Buli ntaana yonna ey'omutuukirivu bamalayika baagiramba. Buli kifo kyonna omutuukirivu waafiira bamalayika baalambawo. Bayibuli kyeva egamba nti balina omukisa abafiira mu Yesu. Omuntu yenna afa nga tali mu Yesu Kristo talina mukisa. Sifuddeyo byokkiriza, sifuddeyo eddiini ye ekugamba kiri, bajjajjawo baakugamba ki. Naye obanga obulamu bwo tokkirizanga Yesu, tolina ssuubi, tolina buwanguzi, tolina biseera bya mu maaso, tolina buwanguzi mu nsi muno, n'eggulu togenda ddiyingiramu bw'oba tewateeka bulamu bwo mu Yesu Kristo, kubanga ly'essuubi ly'obuwanguzi bwa buli muntu. Yensonga lwaki eddiini zigunjaawo emboozi enkomerero bw'enaatuuka ng'oyingira wano. Bw'omala okuyingira mu kasenge kano nga bakubuuza ebibuuzo 3, bw'onaabimaliriza ng'ogenda mu kali, bw'onaabiremwa nga bakkuba ennyondo eyo ng'ovaawo, ng'osanga ogusota ogunene nga gukugoba, bw'onadduka ennyo bw'otinoogira, bw'otuuka wano abantu bava bagunja firimu ey'ekiseera eky'enkomerero kubanga tebalina bye bakugamba ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Naye nze nina kye nkugamba, gwe musano oguli mu Bayibuli. Bamalayika bagenda kuŋŋaanya abatukuvu. Kkiriza Yesu ofe ng'olikola y'abamalayika abanaakuzuukiza. Ove mu ssuubi lya firimu, ojja kuva wano odde wano. Bw'onaatuuka wano omuliro nga gwaka nnyo, abo balyoke bakwokyeko katini, ate awo oveeyo ogende ewalala olyoke osanga olukonko oluwanvu. Muve mu firimu. Amadiini ze ganyumya. Mukomeewo eri omusana oguli mu Bayibuli ogw'okukkiriza Kristo, kubanga ly'essuubi ly'obuwanguzi bwammwe. Muganda wange ne mwannyinaze bw'anaamala okuŋŋaanya abatukuvu be, olwo alyoke aboolekeze mu ggulu. Nze nkubuulira lugendo, kubanga ffe tuli bayise, tutambula butambuzi. Olunaku lumu Yesu agenda kutunona. Olunaku lumu Mukama waffe agenda kuba wano. Olunaku lumu Yesu Kristo agenda kutunona. Naye bw'anaatunona agenda bamalayika nga bamaze okutuzuukiza nga twegasse ne Yesu Kristo mu bbanga, byawandiika bigambye tugenda kwolekera ggulu. Isaya essuula ya 26 olunyiriri olwokubiri. Mugguleewo enzigi, eggwanga ettukuvu erikwata amazima liyingire. Enzigi zigenda kuggulwawo, enzigi z'eggulu, eggwanga erikwata amazima liryoke liyingire.
amazima gano eggwanga erikwata amazima lyokka lye ligenda okuyingira. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, amazima ga mirundi 3 g'oteeka okukwata bw'oba onaaba mu kibinja ekyo ekigenda okuggulirwawo enzigi oyingire mu ggulu mu bwakabaka bwa Katonda mu buwanguzi obw'emirembe n'emirembe. Ekisooka Yokaana essula 14 olunyiriri olw'omukaaga lutuwa amazima agasooka. Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali agenda eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Amazima agasooka ye Yesu. Teri agenda kuggulirwawo nzigi za ggulu okuggyako ng'ayise mu ye. Kati gwayita mu Yuda Tadeo, gwayita mu Bikira Mariya eyafedda, gwayita mu Nabbi Muhammadi nga naye yafadde alinda Isa Masiya alabikeko ku lunaku olw'enkomerero era abeere ku lusegere lwe. Gwalowooza nti taatawo, gwalowooza simanya omusumba wa kusumba, gwalowooza simanya faaza maseeke n'ebirala. Nze kankubuulira ekigambo kino ate nga ky'amazima. Amazima ye Yesu. Kyava agambye nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, teri atuuka eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Muve mu kuyita mu makubo amalala agagenda batuusa mu ggulu eddala eritali lya Yesu. Yes, bajja kutwala mu ggulu eddala, naye eggulu erya Yesu Kristo oba onaaliyingiramu, Yesu ge mazima agasooka. Eggwanga erigenda okuggulirwawo enzigi lyeggwanga erikwata amazima. Amazima agasooka lyeggwanga erikkiriza Yesu yekka ng'omulokozi waalyo gw'omukkiriza. Amazima ag'okubiri, Zabbuli 10:19 olunyiriri lw'e10:44 abakwata amazima be bagenda okuyingira mu nzigi. Zabbuli 10:19 olunyiriri olw'e10:42 agamba bw'ati: obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna, n'amateeka ago ge mazima. Amazima ag'okubiri mateeka ga Katonda. Setaani tagaagala, kubanga okuviira ddala mu ggulu olutalo lwe lwakulwanisa biragiro bya Katonda. Kubanga akimanyi bulungi ti omuntu yenna bw'ajeemera amateeka ga Katonda aba mwonoonyi era bajja kuzikirira. Kati olwaleero Setaani kyava ajja ensi ku mazima ng'aleetawo obuwakatirwa obubabuza. Naye omusana gwayaka dda, ebyo twabyogerako dda, n'obulimba obuli mu nsi mbw amateeka gavaawo, ffe tuli mu kisa obwo bulimba. Kale ffe gye tuva tuleese omusana guno, enjiri ekubuulirwe oleme kuzikirira nga totegedde. Ky'onaakolera omusana guno ekyo kikyo, naye kyotasobola kugaana kwe kuba nti gukwakidde. Okugugaana ekyo kikyo, okugaana amazima gano ekyo kikyo, okugaana bino byenjogera ekyo kikyo, naye kyotasobola kugaana kwe kuba nti obitegedde. Otegedde amazima gano ag'okubiri ge mateeka ga Katonda, kiva kikugwanira okugatambuliramu. Nga mwe mulina Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu ly'etteeka eryokuna. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okutukuzanga, ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Amateeka ago muganda mwannyinaze nga muwulira ya Ssabbiiti ge mazima. Eggwanga erigenda okuggulirwawo enzigi z'eggulu lye likwata amazima. Amazima ago nga n'amateeka ga Katonda mwegali. Amazima amalala, Yokaana essula 17 olunyiriri 17 agamba bw'ati: agamba nti obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Ekigambo kya Katonda ge mazima. Abagenda okuggulirwawo enzigi bateekwa okubeera nga bakikkiriza kyonna ate kyokka, ng'ensibuko y'ebyo bye bayigiriza, ng'ensibuko y'ebyo bye basomesa. Yensonga lwaki mu kubuulira kwange kwonna nkozesezza kigambo kya Katonda Bayibuli. Kaakati olwaleero tulina abantu abatakwata mazima. Olwaleero tulina abantu abatatambulira mazima ga Bayibuli. Bayibuli eyogera etya kubatiza? Egamba kwakunnyika. Abagenda okuggulirwawo enzigi balina okuba nga bakwata amazima nga kye kigambo kya Katonda. Okubatiza abaana abato n'okubatiza nga muyiwako mukyenyi n'okubatizibwa n'abamu tebabatizibwa ddala. Mwakijjawa nga Bayibuli egambye nti akkiriza n'abatizibwa yalirokoka, ate ng'okubatiza kwakunnyika. Okwata Bayibuli byegamba. Bw'otuuka okubatiza obatiza nga Bayibuli weegamba. Bw'otuuka okutandika amaka ogatandika nga Bayibuli weegamba. Bw'otuuka okulya olya nga Bayibuli weegamba. Eggwanga erigenda okuyingira enzigi z'eggulu lye likwata ekigambo kya Katonda kubanga ge mazima. Olabisa okusigala ebweru. Bw'obanga amazima gonna gonna genjogeddeko togaliimu,
nze nkukoola mu bubaka bw'olwaleero amazima gano ogakkirize ogasembeze oleme kuswala ogwemu ensonyi oyakkirize amazima gano gatambuliremu kubanga gazze mu nsi era omusana gukwakidde. Bwe banaamala okuggulirwawo ensi eggulu ne bayingira olwo babeere ne Mukama waffe bagenda kubeera naye emyaka 1,000 naye emyaka 1,000 egyo gye bagenda okumala nga bali ne Mukama waffe wano ku nsi waliwo ekigenda okubeerawo. Saagadde bubaka buno bukuyiteko nga tokitegedde. Kubikula essula ya 20 nendaba malayika nga kukuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnu obutakoma n'olujegero olunene mu mukono gwe, n'akwata ogusota, omusota ogw'edda ye mulyolyomi era Setaani, n'agusiba emyaka 1,000 n'agusuula mu bunnya obutakoma n'aggalawo n'ateekako akabonero gulemenga okulimba amawanga nate tuusa emyaka 1,000 lwe giriggwako. Oluvannyuma lwagyo kigugwanira okusumulwa ebiro bitono. Ekigenda okusookerwako bassebo ne bannyabo nga tumaze okuyingira mu ggulu tuli ku mbaga ennene ey'omwana gw'endiga eriko abantu bonna abakkiriza Yesu ne bakwata amazima ge. Wano ku nsi Setaani agenda kubaggaliddwa mu kkomera. Ekkomera lyagenda okusibibwamu kwe kubeera nti wajja kuba muntu mulamu, ajja kuba takyayinza kulimba muntu yenna. Teriyo kinnya Katonda gyagenda kusuula Setaani gy'atasobola kuva. Ekinnya Setaani gyagenda okusuulibwa y'ensi eno nga yonna eyonoonese, teriiko kintu kyonna eyeetabudde nga bwe yali Katonda nga tannateekako kintu kyonna. Bayibuli egamba nti ensi yali njereere nga yeetabudde tosobola kwawula gano mazzi luno lukalu. Ensi efaanana bwetyo Yesu bw'alidda yonna ensozi zigenda kwevuunika, enjazi zigenda kuyika. Yesu bw'alidda ensi yonna egenda kutabuka, ebizinga bisenguka, amazzi geetabule n'olukalu. Setaani agenda kulekebwa ku nsi kuno okumala emyaka 1,000 nga talinaako muntu yenna gw'asobola kukema. Tuli mu ggulu tujaguza, tuli ku mbaga ennene olwa Yesu gwe twalindirira edda nga ku nsi kuno kuliko Setaani ne bamalayika be tebalina gwe bakema myaka 1,000. Olwo Setaani alyoka ategeere obubi bw'ekibi, ategeere ebiva mu bujeemu, ategeere ebiva mu kwonoona. Emyaka egyo 1,000 muganda wange ne mwannyinaze kyenjagala nkutegeeze olunya olwokutaano mu kubikula essula eya 2 abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1,000 lwe gyaggwako. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye. Yesu bw'alidda abafu baalisanga mu ntaana naye nga baafa tebamukkiriza, abo tagenda kubaggulira kubanga yekka alina ebisumuluzo baamugaana ne bateeka obwesige mu birala. Mu kifo ky'obwesigo buteeka mu Yesu mbutadde mu ssente, mu kifo ky'obwesigo buteeka mu Yesu mbutadde mu madiini, mu kifo ky'obwesigo buteeka mu Yesu mbutadde mu bulombolombo bwammwe. Naye teri alina bisumuluzo bigenda kuggulira ntaana okuggyako Yesu yekka. Era bw'alidda abo bonna abaafa nga tebamukkiriza entaana zaabwe za kusigalako kufulu. Azuukize abo bokka bagenda okutwala mu ggulu. Kati baalisanga nga balamu naye nga nabo baamujeemera, omuliro n'ekitiibwa ky'okujja kwe bonna kigenda kubasaanyaawo. Bafubutuke bekweke mu nsozi nga zidduka, emiti nga gidduka, ennyanja nga yeefukula, musisi nga ettaka nga lyasama, bonna bafe. Beegatte ku bannaabwe abataazuukira kubanga nabo tebakkiriza Yesu. Tubeere n'ebibinja 2, abagenda okuzuukira beegatte n'abalamu abatuukirivu bagende mu ggulu, abagenda okufa beegatte ku bannaabwe abafu babeere mu ntaana zaabwe. Kati ensi ebeere nga nkalu nga Setaani aliko bwomu emyaka 1,000. Myaka egyo 1,000 gyantiisa. Abatukuvu bali mu ggulu basalira Setaani omusango, n'ababi bonna bakakasanga Katonda bw'ali omwesigwa ng'ebikolwa ebibiri eby'amazima nga bw'ali ow'amazima okuzikiriza Setaani. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino okuzuukira okw'olubereberye beba bagenda okuzuukira Yesu ng'azze. Nsaba ebigambo bino obiwulirize bulungi ku bikolwa 2:6. Aweereddwa omukisa era mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okw'okubiri tekumulinaako buyinza
tekubalinako obuyinza kubo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era abakristo banaafugira wamu naye okumala emyaka 100. Okumala emyaka 100 abo bonna abaazuukira mu kuzuukira okusooka bagenda kuba ne Kristo nga bafugira wamu naye nga batigiddwa engule ez'obwakabaka bakabona. Okwe kuzuukira okw'olubereberye baweereddwa omukisa abagenda okubeeramu, kubanga baba banaabeera mu kuzuukira okw'olubereberye okufa okwokubiri tekugenda kubakwatako. Kikyayita okufa okwokubiri. Okufa okwokubiri ngenda kukwogerako mu maaso awo. Okufa okusooka kwe kuliwa? Kwe kuno kwe tufa. Okufa okusooka kwa buli omu kugenda kumukosa. Abakkiriza Yesu n'abatamukkiriza ffenna tujja kufa. Ekyo kituufu era tufa. Naye enjawulo eri emu nti okufa okwokubiri abakkiriza Yesu bo tebagenda kukulegako. Lwaki? Kubanga Yesu yakulegako ku lwabwe. Bwe tugamba nti Yesu yatufiiririra bangi mukiwakanya, temwagala kukiwulira, temwagala kukissaamu kitiibwa. Yesu teyafa, tebamukomera ku musalaba, bakomerera muzimu. Yesu teyafa. Gwali eyo ayogera nti Yesu teyafa, ekigambo kyoyogera kya bukafiiri ate kiri susudo. Wetta wennyini, kubanga Yesu yekka yagenda okuwonya abantu. Okufa okwokubiri, okufa okwokubiri kwe kuzikirira okw'emirembe n'emirembe. Kuno okufa kwofa ne bakuziika e Masaka togenda kulwayo, oteeka okuvaayo owitinesinge bino byenjogera okakase nti Yesu yali wakudda atoddeyo ofe. Olwekyo balina omukisa abagenda okubeera mu kusooka. Naawe nsaba obeere mu kuzuukira okusooka. Buli olw'omusanvu emyaka 1000 bwe giriggwa, Setaani n'alyoka asumulwa mu kkomera lye. Aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, Googi ne Magoogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo, omuwendo gwabwe ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne balinnya ku bugazi bw'ensi, ne bazingiza olusiisira lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa. Omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Emyaka 1000 bwe ginaggwako, abatukuvu nga bali mu ggulu nga bali wamu ne Kristo bafuga. Emyaka 1000 bwe ginaggwako, olwo Kristo n'abatukuvu